wawa tu wewani mwa batugamba wawa tu wewano atona badagamba nakosoni gende ko kuzimisha na kujamba mutaka yaba sibo bazo tumanyi wawa tu simanyi watu banga sisika baje simanyi wali wa mugamba gwazika wasa walino yogera bulungi kyetaliwo mwazika wano mwali mwenna okay someone has captured that kale Wasimota. Saidi lo. Eri eh? Arakwenda kugeza aho twitendesha mu kanaya
batweshize kutikiza kuja kwa nareba kutisa abantu kuna naga tukachikora kutikiza okamwitoto mushama kandi mukwasa mutema ninga kandi mumunega Danyo mukuru wange nyonyo ddala naye nsaba gavumenti etuyambe eramule bano abantu nga kibagwana kino kyebakoze ekyamazima batukoze bubi nnyo ddala musajja badde wankulakula alina famire ye agireseewo nekino bano kyebakoze ekyamazima gavumenti etuyambeko eramule n'obwenkanya etuwe obwenkanya naffe tubeere bakakka mu mutima yes kati tuli mu mbeera mbi ng'okufirwako mukulu waffe oba mukulu wange ogwo gwampeebwa okugambira ihanga lyona ekintu ekiryaha twera tumubukenke omusigazi akatipotinga yagamba bakaba nibita abantu bakubaziika twera twabitwara nk'orugambo twatambura mporampora kutwakireho yatwereka kumuzikura aho twagiye kuzikuraho bashangayo esuuka twayongere kucukura kugira ngo tuze hansi twashangayo eki kikweshaniza omuntu tukwenda kakasera izooba yaba ari omuntu yaba atari muntu tuza kukimanyira izooba so batumanyisize ngu erizooba nibo baza kukizikura bakatugamba yari omuntu yatari omuntu so abantu bona barinzire ekyo kubasa kurugaho bakabasa kakasa yida n'omuntu ninga n'ekindi kintu kyona kiri nka omwanya kandi tushaba abantu bagira obucureera bali baki nangamba nfunye amawulire okuva e Kamwenje ku poliisi nga gagamba nti Patrice Ngenza Mpora bafunye enanga muntu naye amakage mwabadde abeera ne Naalongo basanzeemu omuntu gwe baziika era nga giteeberezebwa gwe bakutte agamba bakaziika abantu bakatta abantu 6 ng'abalala babasuula mu mugga nga bagenda ow'omusanvu yaliwo era alabiddwa we bamuziika nenkuba essimu nenfuna essimu y'omwami eyankubira ow'e Kamwenge nangamba amazima gali nti mukole enteekateeka ebifaananyi nali nkyali awo Saidi w'e Kasanda n'aleeta ebifaananyi nga yeye yennyini era ne tutambulirawo ne tujja okwosa jjo twatuuka eno ssaawa 7 gw'ekiro jo bwe twakedde ku poliisi bamujeemu tumukwasizza bamwihamu bamukwasa famire ye abooluganda ninga ky'abanyabuzaale beye ekiyambye ekyatuyamba omukyala nanyini wano bamanyiganye ne famire ekyabashemeza mukibani bakola omukazi mukama wahampa yikiriza ngu nakimanya omukyala abamanyi abanyabuzaale baabo nabamanya nabo ne bamumanya so wayinza obutabawo kubuusabuusa kunene yabaasa kutateganisa kucondoza munonga kwabona bikiriza kubanga ono ye muntu waabwe okukakasa muguna omuntu waabwe naye olw'okutuukiriza sayansi abw'okuyikiriza iteeka kuligamba bya sayansi tujjeeko amagumba n'amannyo bihaho amagufa hamwe na miino tugenda byongerayo e Kampala nibaza kubitwara headquarters bajja Kampala kwongera okwetegereza endagabutonde baza parish Mundadde Agombola Kitumbi Kasanda district nga ni ssentebe w'ekyalo ekyo nafuna amawulire ssaawa zaninga 6 gw'ekiro ssentebe munnange ayitibwa Kyajema Charles yankubira essimu nambuuza chairman mukuru wo oyinza okumanya waali Patrice Ngenza Mpora nemugamba Patrice Ngenza Mpora yaŋŋamba yazimba amaka e Kamwenje salize Kabuga naye ennaku zino abadde alimira e Nakaseke ng'ali ne mutabani waffe ayitibwa Bashiri Sebikaali naŋŋamba sala amagezi okuba essimu obuuze nemugamba amaze ebbanga okuvira ddala mu gw'omukaaga nga nkuba essimu ya Patrice Ngenza Mpora teriiko era nakubidde mutabani waffe Bashiri naŋŋamba essimu zaavaako nemugamba
nangamba kubira mama wammwe ayinza okuba n'essimu endala gye mutamanyi ne nkubira muto wange bamuyita Innocent Habumugisha ne mugamba kubira mama oba ayina enamba ya ssimu n'amukubira bw'amala omukubira nangamba enamba ya ssimu eyamukadde eganya okuyitamu tuyonka bbeere limu taata omu maama omu twaze nga tuli baluganda basatu ne mukulu waffe waali ne muto wange waali naye omuntu bwe tumaze enaku nga basawo bakyaga kujja kulaba dokita bajja bamuziikule bagende muziikule omuntu waffe tetuli okubuusa mwali tututowa mulala baki ye waffe tumwetegereza kubanga badde nawo akagera akamu nga kalinga akalema tuketegereza nga kayegereka nga kukalala tuge kumuzuula ngaera waffe era tusaba gavumenti etutaase etukwase omuntu waffe tuge tumuziike wabula nga n'abaana basibe bennyini gavumenti ya Museveni ina obusobozi obukwata omuntu n'amateeka nemusiba wacha emyaka gye gyonna kubanga kyakodde kino ajja kikola n'omulala ase muto wange abadde azimaze n'omuzimbira maka ewaffe abadde alina enkulaakulana omwana abadde w'amaanyi ng'azimbya bizimbe mu tawuni abantu bapangisa kati amutuggyeko omwana muto oyo anzirako ddala amusatu aweza myaka 45 abadde mwana mu 2 ensaba gavumenti ya Museveni nga bw'erina amaanyi n'obukumi bwetuwadde kubanga badde basaba bakuuma wano ekijja nga tebamanyi balina okujja mu mulambo ne bagubuza ne tutafuna bukakafu ne biba nga bigweredde awo naye baateekako bukumi bw'amaanyi era twebaza gavumenti y'eno erina obusobozi yakumisa omuntu n'akumentaana paka tufujjemu muntu ddala nga waffe kati tusaba ne bano bennyini gavumenti tutaasire ddala babakwasa amateeka baleme okugamba babasumulula ate bagamba kola ekikolwa walala bamanye basibiddwa waki babasa obulamu bwabwe kubanga kyebakola kino omuntu omuziika wano omuziika ngambadde bwe n'omwambula n'omutuka n'omuziika bajja kuziika n'abalala kuba ye omusajja agamba bakatta abantu 7 kati tulabyeko omu kati bwe banaamusumulula gavumenti n'emuta ajja kuddamu atte kambana nsaba gavumenti bituyambe nga babatuyamba abantu babakwasa amateeka babere mu gavumenti bakumire eyo paka n'omulamuzi bamusala ekibonerezo amuwe emyaka gye gyonna aleme okuddamu watugambire tumwine n'okuteekateeka ngu niwe yisere nawe tukozire ki konka mbwenu mu mateeka tukabaasa kwihayo omuntu ogwe tarabire mu mateeka kandi akihwayo omuntu oshomere kukora omurimo ogwo orikuba ari omushaho okuziikuura omuntu noteeka kuba oine oda ya kooti kandi oine omuntu orikukikora omuhango wabyo so kutwatungira information egyo niho be nooreba nihasigara abasirikare ihangwe n'ekiro kusya mukama wito wabishomere munonga ehiyahikira aha akija kukora omurimo gwe ogwashemereire kuba nakora kandi kuturaguheze nituza kurugaho nitugenda bakama b'omuntu nibo mwareeba bija dokita kwaraheze kukora omurimo gwe we nigwo arikumanya eki arakora n'omurambo oba arasharemu ngu tuguziike oba arasharemu ngu tugutunde nigwo arikumanya eki arasharemu konka eki arasharemu ninteekateeka ngu naija kukibagambira ahakuba turi nawa tinkwenda kutwara akaire kaingi twine obwire bukye mwine kuza kukora ninyenda wana akeji yaza kubasiga